Ladies and gentlemen, n'olwalero nabagamba nti buli lwe mutulabanga mwe mulabe mawulire mapya. Bagamba nti omuntu atagaggawale ne w'omulaga awanti awali essente adduka aba alaba misota. Sente zizo omusota guugwo. Olunaku olwalero tuli ku head office za Legit Recruitment Consultant. Wane mutundwe okulira na Kampala University wano wetuli naye nga tulina branches nyingi okitegedde bana mukulikeyo mu Hemaya ate tukyali mu mudu ya Hemaya even today is Hemaya ezo ziri mu kuwunzika naye lero tulina interview z'abakyala bannange buli mukyala gyoli linye emmotoka gye ku lwokusatu tugenda kuba lwakusatu nga 12 waliwo emirimu abakyala n'abaami ba cargo handlers aviation loaders warehouse emirimu gyonna bakyala n'abaami nga 12 November ono tata tusanyisa okula nange nsanyisa okusa nkulaba nnyo abantu boogera nnyo kansa harmony nze bulijjo mmanyi olina mu byabufuzi kumbe byonambi balansi ninga tusanyisa okulaba nange nsanyisa okusa kwasaganya nsonga mu western wabula kati gyobulayo ne mu eastern eno njagala tuyingireyo oyogera ki ku Legit oyogera ki ku Hemaya oyogera ki ku interview za leero eziriwe z'abakyala oyogera ki ku za 12 abantu mwenna abatulaba njalo bategeeza nti interview ze boogeddeko bw'okozesa chance eno nojja abantu batya nnyo okugezesa emikisa n'abeereyo ng'agamba kale nze ne bwe nagendayo nyinza obutagenda nedda jangu ku office ennaku z'omwezi nga 12 tulina interviews za bonna emirimu gyonna cargo handlers aviation loaders security cleaners warehouse workers airport bonna tubeetaaga muganda wange abantu abamu buli w'omulaba nti wano waliwo ekintu aba alaba musota oyo aba yakolimirwa abantu abamu batambulirako ebyokoola kati omuntu mugambe nti samba bulangiti engato zikube ebyokoola bigambe nti mundeke ngende noonye 10 nga bwagambye omusajja agambye tulwanyise ebyokola ebikugana okujja wano ku Legit ofuna omulimu ogenda okole banno bagenze wakawerekera bano nga 30 nga Legit ebatwala gobera mu kugamba kangumiikirize kanindeko jangu guno omukisa tekuyitako then tuyina Hemaya ekyaliwo tokaaba tuyina Hemaya yoyo ke ekyaliwo tuyagala kujja ku registeringa tuyagala kujja ku interviews zikakanyasika tokaaba mukama wange tokaaba kasitama kitegedde bagenda kujja oyina omutima omulungi oyagala abantu bonna bakole naye kakkana kenzize kenjogedde bagenda kujja era nabo bawulidde mbeegayiridde bannange mujje wano ku head office tusangibwa wano mutundwe next to Kampala University oja kubona ba offices za Legit muje registration ya bwerere kugana okujja kitu kyobwerere kize ate mwagala ekyesente okinajja temugenda kudduka mugwe mu motoka Amon sibula abantu bannange nsigadde ze kanso Amon nze brand ambassador wa Legit Recruitment okuva mu Western Uganda nsaba buli omu alabye eno video jangu misinde ku offices za Legit Kojampata media nange mbakuula baana bange sagala